Lokech no wabere Somalia Bannayuganda bangi babasulanga mu ambush n'abakuba amasasi ne babatta nga bitegeke okufuna attraction eya World Terrorism alert basobola okufuna sente. Bano batundanga ammunitions ozitunda mbalu Shabab batundanga emmere y'abajaasi gamba n'okukendeza n'okubba omusala gw'abaana Bannayuganda abali Somalia nakati abakyaliyo abanje ensimbi zaabwe. Kino Bannayuganda basinga obungi n'abamu battibwa n'emirambo gyabwe ne giziikibwa mu musenyu e Somalia. Era obango ina muganda oyagenda Somalia nga taddanga kimanye nti oyayinza okuba nga zembu yageze kunta nenga abakirimu ye mwami ono Peter Lokech. Kiki ekyagobesa omuvubuka Sabiti Muzeeyi mujja mu police omutwala gyali yonna kyali nti Sabiti Muzeeyi bamudeployinga mu police okavalinga mutabani w'omuntu abeeso tabasoma mutano wakalekeza ayitibwa Muhozi mu Lukanya Rugaba mu bintu bye byonna byabadde akola gamba ng'okutulugunya okutta n'okuwamba abantu. Kino ekintu kyalema Sabiti Muzeeyi okavalinga gwe tuyita Muhozi Kanyarugaba ebibi byonna byonna bikavalinga. Mujjukire nti mu mateeka amatuufu mu constitution ya Uganda wali tulina amagye waliwo SFC etali mu constitution tulinawo ne military naye police yevunaanyizibwa ku kikobero kyonna ekikolwa mu Uganda okinoonyerezaako kikolera fayiro ne fayiro gitwala mu kkooti okuvuna n'omuntu yenna abazizza omusango. So no wamagye yenna abakoze omusango guno ng'agukoze oba omuntu wa bulijjo poliisi emuvunaanyizibwako okunoonyereza. Era ebikolwa byonna bikolebwa poliisi yesookawo so si magye. Kati mu kino Sabiti Muzeeyi omulimu guno gwamulema okukavalingaani Muhozi Kanyarugaba. Museveni kye yakola kwe kuleeta Peter Lokech omujja e Somalia gye yabyamutadde amukomye e Kampala asobole okuzibiikiriza mutabani we ebikolwa nga fayiro bazibuza n'okavalinga ebikolwa byonna eby'obutemu nga Peter Lokech yabikola n'okubuzaabuza eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Message eno njagala gisoma mu Luzungu era Peter Lokech ogiwulire bulungi n'ensi yonna egiwulire bulungi. Ntandise bwe nti how General Lokech is dressing Muhozi murders. Engeri General Lokech gyakwekerezaamu oba gyayambazaamu emize egy'okutta Bannayuganda Muhozi gy'akola ke katundu akasooka. How General Peter Lokech is dressing Muhozi murders. Ne tugenda mu maaso. Muhozi alongside his uncle make the last decision on matters. Bagandi Muhozi Kanyarugaba wamu ne kitaawe bebakola okusalawo okusembayo ku bantu abattibwa. Beginning with General Alonda, IGP Kawes, Joan Kagezi, Major General Chigundu, amongst others. Bakugambe bwe bati nti tutandise n'abantu bano abazze battibwa naye ng'ate abatta Muhozi alinamu omukono ne First Family. Muno mwe muli abantu bano abattiddwa omuli omugenzi General Alonda Nyakairima ono yali ewa Internal Affairs bamutira kuliko eyali ku ddaala lya IGP omugenzi Felix Kawesa omulamuzi Joan Kagezi, Major General Chigundu n'abalala abazze battibwa mu kkowe ly'erimuli eryo. The right to approve is given by the president. Bagambye nti olukkiriza okutta abantu bano luva wa mukulembeze wa ggwanga yennyini Joseph Tibahabula Tabashwa mutano wakalekezi okutta abantu bano. Having achieved them, all Muhozi messed up on Katumba Wamala through his hitman. Bakugambye nti engeri gye baafunamu okutuukiriza ebintu byabwe bino byonna Muhozi bye baali basubidde okukola okutuusa obulabe ku General Katumba Wamala engeri gye byagendamu n'okubuzaabuza obujulizi obwali mu ngeri gye baali bagenda okutta mu General Katumba Wamala n'abaali bamusse bwe biti bwe bitambula. Muwulirize bulungi abantu wano wammanga. Bano bantu abali mu lukwe olutta General Katumba Wamala. Kano Nyakikuru Asaf, the Commando Brigade SFC. As a result of Operation Mystics, Muhozi grilled Kano Asaf and almost
fire him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, the meeting was concluded with the extermination of those involved to preserve and to prevent the wreckage. Bakogambe bati. Nti omwami ono amanya agogeddwa mu kusooka gwe bayita Kano Nyakikuru Asaf era komanda era nga komando wa brigade ey'ekibinja ekitali mu mateeka ekya SFC nga ebyava mu kukola okwali kubasindikiddwa okujjawo kati General Katumba Wamala ensobi ezaakolebwa omwami ono Muhoozi Kanyerugaba yabuuza omwami ono Kano Asaf ebibuuzo ebyakajjojijjoji ekyali kimuviiriddeko n'omugoba mu majaago olw'ensonga nti bano baagaana okutwala ebiragiro baabitwala naye mission eno yabalemberera bulungi nnyo nga bwe yali alina okubeera so kino kyaviirako okuba nti omulimu guno tegwakolebwa bulungi ekyavaamu n'ebintu bino okuyiika okutegereka public so ne basalawo bakole kye balina okukola entandise bwenti. The wreckage of information on the night of Kano Asaf invited the 4 men involved in General Katumba Wamala murders, the mission at the SFC, Dutch in Kisenyi, where he ended the life of Peter Dennis Arenitwe, hiring from Baruga, Kazo, Peter Emma Kasaba of Isingiro, Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga, Itungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kashoji, Kiruhura district. And each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed. Peter Lokech, please pass by here. Peter Lokech, njagala obulire gwanga eno information eyafulumye jenina wano. Peter Lokech, njagala obulire ensi ebiwaze ku TV ne weemoola mbu simanyi mwakutaba mbu simanyi mwakoze muki njagala obulire ensi eno information iyi. Nabagamba temusobola gifuna wantu wonna okujjako wano. Njibadire mungi basomere abali mu lukwe olw'okutta nga ba SFC. Kati bano basajja bato abaganda abasirambi baakutte mu manya gensi mulimu omusajja omuganda. Mu manya gensomye mulimu omusajja omuganda omusiraamu gwe baakutte. Kubanga abali batutte mu kkomera bibalesinga bakubye ebigira bajjemu n'enjala nga bamu batonya bwe bati. Kanziremu nka basomere. Omuntu eyakwasibwa omusango guno eyakwasibwa mission eno ey'okutta ye yali Kano Asaf eyayitibwa oba kankadde mu luzungu mukawule bulungi nnyo. Kankadde mu bulungi nnyo mukawulire bulungi ngenda kasoma okuva waggulu mpaka alo kakomye wansi nkaddamu second part. How General Peter Lokech dressing Muhoozi murders. Muhoozi alongside his uncle make the last decision on murders, beginning with the General Alonda Nyikirima, AIPG Kawes, John Kagezi, Major General Chigundu, amongst others. The right approval is given by the president. Having achieved all, Muhoozi messed up Katumba Wamala through his hitman, Kano Nyakikuru Asaf, the command of brigade of SFC. As a result of operation mistakes, Muhoozi grilled Kano Asaf, almost fired him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, that meeting was concluded with the extermination of those involved in preserve and prevent the leakage of the information
On that night, Colonel Ashraf invited the 4 men involved in General Katumba Amara's mission that the SFC Dutch in Kisenyi, where he ended the lives of Daniel Arinitwe, hearing from Kiruhura Kazo, Peter Emma Kabasa of Isingiro Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga Ntungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kasoji, Kiruhura district, and each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed by any family member. Nyenze Katundu number 2. Enter the late Kawesa's suspects. Initially, police was non-committed. The police was non-committed with the director of CID, distancing herself from the investigation since she knows the killers. Bakugambye wano tugenze mu kunoonyereza okwaliwo mu kutta kw'omugenzi Felix Kaweesa eyali amyuka omuduumizi wa polisi mu ggwanga. Bakugambye nti mu kitongole kya polisi kyonna kyali kirina obuvunaanyizibwa okunoonyereza naddala eri omukyalo ono aw'ekitongole kino ekinoonyereza omukyala Grace Akulo. Ye kennyini ne yejja mu musango guno mu kunoonyereza olw'ensonga nti ye kennyini omukyala Grace Akulo yali amanyi abassi. Era ng'abassi bakamaabe. Ntambudde bweti. Kabaka nkaddeyo. Enter Kaweesa's suspect. Initially, police was non-committed with the director CID distancing herself from the investigation since she knows the killer are her employees. She chose to be away, but seeing danger after the world condemnations from the public and the fact that Katumba knows his intended killers, General Kanyarugaba directed the police to find the suspect to parade in court immediately. Police negotiated with Kaweesa suspects Yasin Sheikh in order to help them, and immediately are arranged before the court with amused so much that the public realized that the public didn't buy the lie of General Peter Lokech. And the need to be relevant, General Peter Lokech immediately hatched the plan to buy better suspects and pretended to have launched an operation which apparently killed the main suspect and arrested a love gang, but the likes of all unsmarted liars. How comes the media hungry Lokech could not parade the dead bodies of the killer suspects? How come the arrested confessed the suspects were later on over-tortured before being dumped in court? But Lokech doesn't know that the real suspects were killed by their senders. Ndoza mukawulidde bulungi nnyo. Bye nagamba Peter Lokech ne mugamba bakuzannyisa amazina g'enkima naye ojja gawulira kye bayita amazina g'enkima. Kati ndoza tumaze okusuula mu ttagali ensi etegedde Peter Lokech gwane. Mwali mugenda kutta General Katumba Wamala. Ate nga nabagambira nti omuntu yagenda okutta General Katumba Wamala baali bamumanyi era nga n'abamutta. Nabagambirawo dde wano nti babatirawo. Kati bino bye mulaba bino bye boogerayogera kitegeeza abantu ensi erina okuggula amaaso. Kati ndowooza obutabalwisaayo nanditadde essimu zino ne muteesa for one oba nsooke nziggyeko vidiyo eno nkuma obukomi. Ne megatta vidiyo zino mukiramu mutya musooke mumpe reply yammwe. Nkikole ntya? Nyunga obuyinza oba vidiyo ngisale nkomewo.